Jibeta artist dream sako. Nabaga ngenda bwachi. Nindako. Abayimbi abeyigira. Lwaki mbawa sente nga bantu nakungula bana ku streets bajudde. Sente zimwe million meka zimwe abayimbi. Lwaki temuzima mu kampo ne mutekamu abaana batalina bakubeera bavaawa neva kungudo singa kwa abayimbi sente. What is the secret behind abayimbi abo? Abayimbi obola bino manga yakola. Omuyimbi omu omanya bamuli yako sente. Omuyimbi omu katugali ko kati John Black. Esazo no John Black aliko family ya bantu 10. Yaguze gundi hali ya kaundo. Injina na kisanza na gisonga gikoro budati emabega. Yana siro. John Black amuko jivuze bo yakafandika ina onaka mukubira. Niwe nanga bavu mutegeera abagagga. Ajivuze buye yeniwa. Vuga ku yena otegerewa kiruma. Sibaye bulungi nyote yange we. Bagambo ina bili nga obasa ndo zijjawa. We bale nchagamba. Nti oyat kasako bagiteko nga yakuyamba bayimbi. Basoko nga bekula kula. Bali bubi. Bali bubi nyabayimbi. Bali bino kusinga chorowozi. Batu kokufanga banako. Okitegere. Baina projects badukani. Kulaga kamba wechi. Bali bubi nange mbalaba. Okuba bali bubi. Bali bubi nnyo n'okusinga bana abali mu UPE. Anti babayimbi. Ate bagamba kanona agamba alinago bakola ki? Okuba bali bubi nnyo. Omayiro acho ina. Okuba bali bubi nnyo. Bali bubi nnyo n'okusinga amalwaliro ga government atali mu ddagala abasaba tasasulwa bannange bayimbi muli bubi. Bayina ensi nnungi ekirungi president abalowoozeeko muli bubi nnyo. Tumena wakubeera basajja mmwe. Ebero ndira Lutaaya. Bwe kibanga abayimbi banandise okulabirirwa ntwalako mu studio nange nyimbe oliyimba. Twakikoze yabwerere. Eriruddawa. Government yakitongoza. Muntu nyimbe oba yawaneno tampise. Banampitira wali. Nenge kitufu kiri nti Lutaaya nkunoonya. Onyonyole gwanga olitangaze because ife kifanje tuyina tiwalidde mu Kyagulanyi Olukwe. Ne nkofie tajajambala. Okimanyi nti mukyala we ya participate mu tuliyambala engule. Bwe yakumya muganda muntu muzibu nnyo. Inako ya participate. Ngalaga nti alina ennaku kuki kugwanga. Anabagambe za president. Indako. Okimanyi nti wali ennaku 2 naye kagotema bamwongere nabulagala. Kagutema bamwongere enabulagala nenga ne wali yaliwo kawule kyo kimu ne gwanga mulivuze bubi opportunity mu bulamu obwo ndola bawofunira otegera esonga zibanga za bafuzi mukole byofuzi buli kwa kusonga za business na kufunamu ebyikwatagane kala nabiki mubitekenga ku budget tuli mu wiki ya kulya lukwe batulidde model constitution kyali tekyali suubi nti oba oli engalo banazijjamo ne kubanga already yakwatibwa jebuvudde ka Rafael Majezi era propose eyo agamba taswatunula tachanywa abantu bamukyawa lwakutigonyola ki jebuvudde ka yayagala ogende waabwe bagaze ku district abantu bamugobesa nkumbi na bujjo nga bagamba twakutama twakukyayira ddala okuba otusalako ekigambo titwakukiriza otigonyole ki constitution na kama njo kamanyi kayimba ki yagamba nti boli malo kubba bakubbe nawe bible byakola ki bwe yagamba yawandika ye alaga oyo balomo jali hakola ki mupi tumulize sawa yonna wa esadi zeri egomba zabagana nabachaye era besi wange nazze wa besije kwati buliriza mbandi yawo ngati jukira leli baba fumule emigongo ensonga yali yaki kwata mu condition bacho sakala kawayiro ka 10 ba akona kemia akajje komo ku myaka ja president tujali nsavu mwemeka ensavu mwetano tukwalira komo okola ki okwesimbawo abo abala bambuno tena kyakoze zene bakoze bulungi abo abamu opposinga nga bagamba nti obola awo kana mtu tasaako nagenda michi nagenda mirembe munange tekyasoboka bo benyini abakola constitution benyini bagichuza nti ngenzo okulaba nga cyane byenkyakola ki ebyafrika tebinagwa katukajjeko naye kati kambuze mika jya jiweze nsavu mwetano emyaka jigena kuwera jiwera ddi mwako ogujja 22 kale tena kudda 22 mugumu koye nti kachikafuwe kigwe bulaye wa queen nkomawo akuwa bukulembeza nakawayiro bakole ki bakakyuse ekyo nno kyayete emiggo ensambagere n'okuyuza engoye mu parliament yaki era ndowooza kyekyafayo ekyakyagula yinti omwaka gwengera mu parliament gwali gwavaawo mpitewo emboko binalina byavuga mu parliament yeze zimukunda kuzesa n'omusajja oyo nze zimu ku nnaku zeyingira parliament teyasigala kyekimu netigonyolwa naye wadde nga bagezaako kugirwanirira ogiwakanya n'ebino n'ebirala
tekyataasa yamala nekwatibwamu kyaviirako bannamateeka ogenda mu kkooti okuleerera solo kwago ne banne baka parliament ddala abatulugunyizibwa bannange mabidizi omanyi kyatukola no mu Buganda waffe ewa kabaka manyi kyatukola yakola ati gwe tekyafaayo gwe okimanyi ye Muganda yekka sinyi musoga gwe okimanyi ekyo nze sikimanyi bwentyo Emma, I will not discuss kabaka from here. Baine tondo bwenane simbyewo bajja kuŋŋamba newali ku TV wafuma kabaka naye nga ndamu baseba ne banyabo nze Irene nakaziwe ate kabaka nebimuddiridde kati gwe munaffe geya kabaka ngediwa mabirizi yakola ki sigwe kyowagire lwaki omwagira ng'omwagira ema bwanabaza okasima mumujjukizanga ekintu kino by the way mumulina obukulembeze oba obusawo Buganda ndowooza nga sinagenda any father tulabe ekyabadde mu kkooti jjo nga basa stamp ku kino ekyasalibwawo tetugonyolwe nga tuggalawo fayiro bagugobya omusango nga Regan bwanoonya eggulire eryo mbadde nkyagamba nti onakola kikyasaliddwawo baitha musonga bagogobye nti gugende tegukyalina value ne banambaza abadde benye bacomplain njiga ndi omu bakubwa emiggo neggumba bagitankizi abagumba nesesetuka otogera atambula ku miggo kyamazemu essuubi bamugee nti ubanga wakosebwa during that struggle genda mu kkooti oliiririrwe yenaga nti eggumba lye ery'omugongo bannange terigula ssente nekyala temugenda kukozesanga jogo nga mutukuba embooko neuma ne mutusasula lugaliro kintali mbadde nkusaba mu buwombeefu obungi okasukireyo eggulire eryo ku kiki ekyadde mu kkooti nga batugonyola condition okumeka nga bagitugonyola nga bakakasa ekyakolebwa. What remedies are available for the parties? For the reasons I've given herein, I will dismiss the appeal, the consolidated appeal, and the parties shall bear their course in this court. I would confirm the decision of the Constitutional Court. Before I take leave of this matter, I wish to express my gratitude to Mr. Mabilizi and Council for all the parties, for the industry, and zeal they put in the preparation and presentation of this case. I do not need to go any further than this communication from the Honorable Speaker as to the unconstitutionality of the actions by the strangers. That is her word. There is no evidence that anybody responded to her concerns, which raises the question of interference of one branch of government into the activities of another branch, which is a breach of the Constitution. The second question it raises that members of Parliament, including those who were not on the Speaker's list, were assaulted, thrown on public vehicles, detained, and released without charge, all of which amount to inhuman treatment, which is in contravention of the Constitution. There is no evidence that removing age restrictions in leadership positions would violate the aspirations of Ugandans to build a society based on democracy and political and constitutionally stable society. I therefore hold that amending Article 102B and 183B did not violate the basic structure of Uganda's constitution. I answer each one in the negative. But I will... Wow. Washiro kyabadde. Ngejjo luzungu. Buli abantu yeboogedde. School fees kati wana bakola. School fees. Awo tubuli abantu yeboogedde. Ababulira. Oyinza esaa nnyo kuweebuuka kandi nga babulira ebyogeddwa. Anyway, kakati omusango ogwojjukira bakwatako so ne bakikyusa tukyalo last year ne bakyusaamu nga baagala bakyuse bajje emyaka gy'omukulembeze kifeena tukimanyi giva ku nsanvu mu emeka gidde kuwonawona wawuliridde ng'osobola kasoba n'amaanyi gibadde emberyo then ne wane wansi ne bagira walinga kakati otaba oluvaawa nti aba question basala bakola ki soko simba wakati ku kyokujijja ku
okujjukiriza wansi nejambuka kwana mu 5 kikyakomyewa kijja kirindemu lindako mwagikwatamu nemuga nti tetufaayo bolina emyaka emeka wesimbewo neno negikapa kakomeka 18 kakati mwazuddemu ensobi kati mwagala muveeno wansi 18 akulembe kati kommwe olina kunonya nganza ali mwana mu 5 nemuyija 18 nemwambusaamu kyazuliddwa abasawo nga there is a problem mvuko omuntu taza kulembera niwe bamotoka tukiza okuvuga basi ndako kati nemujja kwana mu 5 lwaki temwakuttako n'eri waggulu nemutema nemukkamwe muti anti kati gyogamba tukula na myaka. Age is gold and age is experience. Tuvaje tuzisiganga kigenda. Tuskemu cost. Tutekawa ezzike bwe likula likola litya? Simanyi likola. Lipunguka. Bagamba mu Luganda lipunguka. Ezzike bwe likula likola litya? Lipungukira nga we wao. Lenga kukutabena bano omusango ogwo gwali gwasaliwa nga guba wangu gwa opposition. Ne basala bagende mu Supreme Court. Beko byomulango balekenti bapiringa nti bityo bakola mu kimu buchamu but finally kubalamuza omusanvu abasatu bawagidde nti bityo bakola mu buchamu byonna of course kino okuba kibera kimanyi ku secret kibabwe kityo nti basatu muga era ngensa eri mu democracy we ino okuba kiba ku script democracy wali era zanage mulaba nti abasatu mwino gama tichi benna bichamu abana omwa ino kuyisaawo ensonga ne of course mwino nga muli bana ensonga itewo nga teri akuye ku mukono nakulabide road mayor nga alya oyo bwatyo haine kitamukabya chovola abayaye bo bamanye kimusumbwa but basically ngamunyiga that is how the state is in this country tuna chakola mugume abangudwa mugume tebawanguddwa batuwebudde fenna twawebuse ng'eggwanga nti amateeka ga wano galina remote yaago tunyiga bunyizi ekintu nga kikolwa n'onyiga eno nekikolebwa n'onyiga eno nekikolebwa jaji omukulu mpadde mulwadde munansonyiaaganaziisa abasunga wange ezo kale adde mulwadde kati osubira kukolaki ebaluli nakubuza koze vice president yani sekandi Edward president anti nzisira amanyi nti gyali lwaki tokimanyi anti sirabwakola emirimu agirekedde munne asambera mu nsi nga kabejja ojjukira kuli omukulu atabiranga nga Andrew yakikwatamu sijjukira munnaye mu mbeera eyo totakula mune nayo amazzi mu mbeera eyo limiti nga we gavumenti munanga bamutusamativu naddala abalopa ensonga eyo omukubo ye Arias Lukwago yomwe adde bamwita lawyer exactly opposition obadde egavumenti ensonga eyo bagiisaawo mu bukyamu then ne nambozi omu ku baakosebwa ensambagire n'ebirala omugongo ne gukyuka boogera we bati ku nsonga eyo katubirabe omukisa gwaliwo ku biseera byodoki ne tusubira tujja kufuna obwenkanya kigaana n'olwaleero tuzze wano kiganye kisookera ddala toyinza kugamba nti amagye agalumba paalamenti ne gakuba bammemba ba paalamenti ne bayingirira ddala munda novaayo n'ogamba nti ekyo tekisazisaamu ssemateeka tekisazisaamu teeka lyayisibwa oba ennongoosereza. Ekyokubiri, tosobola kugamba nti $2,200,000 ze baawa mu lwatu nga nguzi nti eyo teyali nguzi. N'olyoka ogamba nti certificate eya speaker eyogerwako mu mateeka nti erina okubeerawo nga president annassa ku mukono, bonna ne bakkiriza nti yali nfu. Bonna bakkiriza abalamuzi bonna 7 nti yali nfu. Era tuva wano singa abawangule naye nga abawanguzi tugende eri abantu tubawe alipoota tubagambe nti kati tutandikira wano, kubanga niwe tugenda otandikira tutegeddewo. Mpulidde ennaku ng'omuntu, kubanga waliwo enkola ey'ekijoze egamba nti nja kukuba nkusasule, nga buli mulamuzi yonna ku buli mulamuzi omusanvu nga nambooza agende mu kooti eri bamusasule, nga balinga abagamba nti nno omugongo gwange egumba lyange ery'enkizi nali nditunda ssente nti kati olya kuba n'akusasula ne ssente ze bagamba okunsasula
zamwe wa musolo nabuzo si zaabwe tebagenda kutunda nte zaabwe. Nze ebintu bya age limit ebiraba ebyo binjukiza amaziga, binjukiza zaake wange bemigo musensebula, binjukiza alani wange Simonyane kye bamukomanya parliament eyo giraba. Kati munnange sina kyengamba obadde ogamba otya kubanga mbadde kyensubirawo kigenda kukyuka. Ekyo kyakuyiga eri opposition nti omuntu gye luba nubukedde kasaba nga alina numbers in parliament abagenda kukuba. Ekyenguzi abini mu mwendo kyogerako ki nti tebakola batya zaba okuyisaawo ekintu ekyo okuyisaawo ekyokukyusa mu constitution kubona ani atazirya opposition gundi okayakaye yalya tukolera kufuna sente kati ekyo is not a big deal bwe banga bazibane bazirya ekisoke bagenda wali omuntu abadenzi zibalemesa okuzitwala nedda sebo kati so kyakuyiga gye bali nti bwe bawoza nti balwanira ntebe ennene tebajja gifuna nga tebanatereza wansi bo benyini bali mukwerumaaluma that's one bali mukweryamu enkwe okitegeera takyatukoze gwe okimanyi esaa zino ku screen y'omu ku basinga okutigomya DP namboze ali mukuwoza simaya bad DP good DP instead of okutuula begatte ekyo ye block esooka gye balina kiki ekyeredde opposition okufailinga everywhere we bateeka omutwe they fail everywhere yanfuna n'obulyako bajjudde okitegeera n'okuyagaliza awo balaba bwana emisana boogera nga bantu naye buli omu mind ze weziri abalaba wakola ki wafunira balina essuubi bo abagala enkyukakyuka nti n'abaawo mu ngeri gye bajagala essuubi bali badde nalina obusobozi babulina obukola enkyukakyuka mu ggwanga naye because they have the people they have the numbers balina support over wansi okitegeera naye kyekiganye beeyagaliza nnyo ekisuse tewalakkiriza kulekera muneki joine bamugasa sente tukamu tutegewo ku munno ayimirirewo awo balaba bonna nga obala bagenda kudola bwenye buli omu ekifo kyalimu kyokka tebaagala omulala agende anyway they have Bobi Wine alina numbers esaazo ne capacity ewangula bonna balemedde omusimba nti muto tanaweza myaka 45 bali mbyabo anyway ensonga za limiti nga tuziwumuzzaamu tusooka tuwumulemu tukomewo n'ensonga z'abeesajja bwe yabadde ensati z'emubende tulina bingi ebyokuwanooza tusaanidde kuvaawo kati nnyo tuwumulamu tavaawo. Abooluganda Yesu yeebazibwe amannya omusumba brother Medi wa Kaabu owa Bethesda Church of All Nations. Nze kennyini nze nkuyitanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna egenda kubeera Good Friday ojje mu kusaba kwa kuyita mu kiro. Njagala muleetera abalwadde na buli muntu yenna embeera yonna yakulemerera. Ngenda kusabira buli muntu yenna mujje ku olwo olunaku ngenda kubasabira mwenna embeera etereere. Lugenda kubeera lunaku lwakutaano ebeera Good Friday. Muleeta abalema, muleeta abazibe b'amaaso na buli mulwadde yenna. Mbayita abantu b'eruweero, abantu b'ew'obulenzi, abantu b'ebbombo na buli muntu yenna ndaba jangu ku lunaku olwo tusabeko. Gw'ayagala okumanya ebisingawo osobola okukuba ku namba z'essimu ezo z'olaba ne bakulagirira ekkanisa weeri n'osobola n'okwongera okumanya pulogulaamu zaffe. Mukama abawo omukisa. Okubeera kino Yesu yambye era ye munnange yegwe munnange yegwe munnange yita munnange nakuzomwezi nga 27 on the date of 27th ngenda kuzomwezi nga 27 the date of 27th lugenda kuba lunaku lwa kusiigibwa amafuta it will be the day of anointing naye amafuta gano but this anointing gagenda kwawukana ku ga bulijjo jangu osazeemu endagaano enkadde ezimu ozimanyi ezimu gwe wazikola endala si gwe wazikola zakolebwa bajjajjaabo jangu okole endagaano ne Katonda jangu okole endagaano y'obugagga jangu okole endagaano y'obulamu jangu okole endagaano y'okuzaala.
breaking news. Kakati gano ge gatasobola kulinda ebonize sabukuludde omuzanyo omupya Love Triangle leenya era omusasi waffe gyali nnyo kubitutuusaako Ono gwabyewuunyo owayi gwabyewuunyo mpozi baguyitaani Love Triangle mu Luganda leenya bampe ku mukyalo oyo wanyi Love Triangle naye nga gunanyuma ebonize mukitegeera era ate oyani alwanira akazindaalo egwe nkumanyi kati abantu basubire ki mu Love Triangle nedda tukozese Luganda ekyasinze mu zonna Semagonya waba kiki ekiri mu muzanyo mugenda kulaba love ate olabika ogitegeera muna mugenda kakasa Love Triangle leenya Love Triangle n'omuzungu ayogedde leenya oba gulimu ki muno gwakabi gwaki naye byogera obitegeera bulungi nja kukiriza Kulwakutano nga 12 ebo ku theatre Labonita ne Red Carpet batwanjulire n'abawala baneetaba mu mpaka za misikave ez'akamalirizo weyongereyo 13 ne 14 ne Easter weekend yonna Love Triangle leenya Stowell Therapy Services tujjanjaba endwadde nga sukaali, pressure, ulcers, omugongo oguseeseetuse, ebinywanga byesiba, okusanyalala, ebigere ebibabuukirira, omutwe oguluma buli kaseera, kamunguluze, okumyukirira amaaso, prostate cancer w'abasajja nga yakatandika, abasajja abateesobola nga sukaali yabakuba, abakyala abalina ebizimba ku nnabaana oba fibroids, enseke eziruma nga zaazibikira, tuwonya ebizibu by'abakyala abagenda mu nsonga ng'obulumi obuleetebwa cramps, tusembeza amagi g'abakyala n'osobola okufuna olubuto, tuwonya candida mu abakyala n'abaami abatalina appetite oba obwagazi mutweyune tulina omukeeka gwaffe gwe mwebakako naddala mu abakyala n'otuuyana era nga gulimu ekirungo kya anti-aging ekiwonya embalabe obutulututtu n'enkanyanya ekirungo kino ekya anti-aging kireetera omukyala okusigala ng'agenda mu nsonga paka ku myaka 55 ku 6 ng'omukyala yeebase ku mukeeka gwaffe guno w'omalirayo ddoozi yaffe kiba kizibu omuntu okutegeera emyaka gy'olina ekirungo kino ekya anti-aging kiziyiza envi paka ku myaka 6 ne bwe ziba zaakatandika zikomaawo Stowell Therapy Services tusangibwa ku Gaba Road nga wakava ku American Embassy ey'Ensambya ku kizimbe kye bayita Turipati Mazima Mall okuliraana Umeme Offices Ensambya tukubireko ku 0772 43 44 36 oba 0701 0772 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Sheikh Dalaus buli lwakutaano tosubwa sawa 10 ngenda kubeera wano mu mpewo za ABS nga nkuttotolera ngeri ki gy'oyinza okuvunukamu ebizibu by'ensi eno tosubwa. Eno ya Easter Beach Carnival cheza Easter Monday y'omwaka guno yakuyingira mu byafaayo ku Ero Beach Entebbe mu Nnyonyi anti luba events eyabudde bakomedian n'abayimbi bonna mu ggwanga bawadde ku stage gaggadde esokedde ddala ku lubalama lw'ennyanja n'entimba obwaguuga era nga guno gwe gunaaba omulundi ogusokedde ddala okuba n'empaka z'amate okuva mu bizinga byonna mu ggwanga era ng'omuwanguzi nke owakubiri mbuzi owakusatu ndiga owakuna nkoko jangu ne famire yonna muli ekyennyanja nga bw'odigida mulete n'abaana ebyokuzanyisa byonna weebiri omuli bouncing castles ne bakazanyikirizi b'abaana bonna ng'eseza omuto bikukuju vinjajingo tosubwa kulinnyako mu nnyonyi ku bwereere okuvuga mu lyato ne zi speedboat okuzanya endiba mu musenyu n'ebirala bingi byonna ku Easter Monday ku Ero Beach Entebbe mu Easter Beach Carnival emiryango gigulawo saa 2 ez'okumakya okuyingira mu dda ate abato budo byonna bikutuusibwako ekizigo sure deal Centenary Bank ne Soda Wali Ham olwo ne bitegekebwa Luba Events. Amacha malonje ekyagenda mu maaso tukwaniza mu kitundu ekyokubiri tukyasosobola nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga naye omuddemu nga twalade ku nsonga ya age limit bill eyo yawedde twagiwummudde sagala nagiddako tuli ku nsonga za Kizza Besigye alabiddwako mu biseera bingi nga agaanibwa kuba ku kyayogera eri abantu si ku radio siwa yasooka agenda yatandikire Bushenyi amulemesa n'agenda Jinja ne bigaana kati yadde mu bende na kulejo saawoka abadde yeewumuza kati yakomyewo naye bwabadde ko genda wateko omutwe bamuzibikira bamugana bako kyayogera ne radio nezijjibwako banamwe babera affected kikyegenda maaso mu ggwanga ema ku side ya bezi bebazuuli mbadde mu itakatemba naye kati kino kyafuza kintu kirabi because ne radio nyini bagijjako wonna waagenda takkirizibwa kwa kyayogera eri ggwanga Besigye si muna Uganda si muntu talina kwogera oba kikola mu nsobi Besigye is calling for the bwe mba nagenda ku radio yonna
nina kumala kubulya ko kusaba police manager agenda ko radio oba nedembe ogenda ko radio nga sina gwe nebuuzizaako tiba cyane badde naye police nayo nedembe kugana police egenda tuwa nsonga ki okutambulira ku Besigye mutemu mubbi byayogera tayagala tebagala nse biwulire basiyita inciting violence ati akikola atya okubanga okuma omuliro mu bantu ojjukira nti Gashumba ne bamugubako ku TV Gashumba bamusajja bamukyano omusajja omulala bwadde n'ensolo nkambwe ne bamugubako kasita omanyi gavumenti ne poliisi badde mu kuvuna ki babakola ki kyabagadde poliisi ne bagamba nti obufaananyi abatemu bakwata ngono buno obufaananyi bw'amatu buno bwe baakubanga ku kisenge nti bano kawesere buteebereza nti ogenda kuzza omusango bakwata muteekere gamba nti bakuavoidinga obutazza musango otegere embeera kati bo bwe baba raising ensonga zaabwe eri Besigye basiba ku point emu nti is inciting violence ate kino ekyahaga Sudan okiraba ku bombi who is inciting violence kubanga na poliisi yejjanga erina tiyagasi erina amasasi erina laddu erina buli kimu netangula abantu ma poliisi senga Besigye ajja mu radio n'ayogera nakwate kubo n'agenda nobody is going to gather but akabya poliisi kereetawo otegera kuyingira mu studio okusikamula abantu biki kisikiriza omuntu adde ku business ye okujja not because agira Besigye naye okujja kulaba kigenda maaso muki mu ggwanga olabona senga poliisi reka Besigye n'agenda n'akola ebintu bye n'ayogera ebigambo bye n'akwata ekkubo n'afuluma n'agenda abantu banaakuŋŋaana akavuyo kanaabeerawo abamu bagamba nti yagwa but that guy is still powerful okitegera watakyali ku level yakola ki kuyali Besigye okugenda mu district nga Mubende n'ayogera tagwa bugwi yebera Satan program jabategese oba yiye oba omuntu yenna ne baba gitegese nti ngenda kujja mu abantu bange bibiri mbeerawo nga mukoze ki munnindiridde onfuna bwe tukira ku mpewo bwe nti singa what's happening kwa police webezze nga tebakitegedde nti woli ne balandika okujja bakukwate oloza abantu bavaawo mukavuyo wano kavuyo masasi biki abantu bajjire okulaba what is happening tekisoboka Besigye nga ekimukolera that's one wakati ambayo ogenda mugajje mu kadade kwani ndowooza munaffe ali atulaba katulabe ku video ezadde Mubende radio Mubende FM bagijjeeko anyway let us watch what happened byebimu ndoza video titibadde clear bulungi naye byebimu ku byabadde side ze Mubende nga bageza kugumbula Besigye yadaganza oba ku byayogera agenda kwogera eki atambuza ki tambuza dagala ya polio atambuza ki agenda kukola ki akola yoki ali ku kintu kye bayita atambuza enjiri eyaki emyaka emeka gyayogera nga tena kyakola yetugamba nga jasikeera genda mu box saya kalulu petukole ebisigadde nze nkola ebisigadde tumwadde akalulu times meka kyogera ko wani kugamba obulyako bajjulidde abali mu opposition n'okweyagaliza okuki bamwadde akalulu meka njala oluzimbulire mukuva 2 mukamuwa akozeewo ki ndese emisumaali alese ennyondo alese ebijambi alese amayinja tebina kye bitukoledde katayagala ki kakota pini aka kalemeddemu gyona muleke abantu babanyigiriza babatulugunya sajja mukulu akitawummulako awonawummuladde nga musamusa tumalawo abantu bali kuli mujabe tiyagase owere bamukuba ku lulwe ng'ate kitoko akimanyi nti nno twamukola ki twamugoba banange wansi waleka wala tulina okusaba okukuta mu kiro mujje bannange abalidde mu Yesu Olukwe mujje basasi bwe kiri ogambye ota abalidde mu Yesu Olukwe era gwoba ojjagwo omusumba akasinyiga ola ku Revival Church wansi ola ku kutano onakola okusaba kwa maanyi nnyo jukira tugenda bannange church nga bagitimbye nnyo of course Yesu bagenda mu isaano nga bagenda omukomerera mu mbeera ya holy tuli mu holy holidays
tugenda kwanga tutaba okuzukira kwa Yesu tanko kweteketekera mazukira ge agenda kufolwa lero nawe bobo ofudde oba wali wafa weteketeke mbigero osobola kubanga ozukira mu mutukirivu kyo kituufu wali abantu abafa naye nga batambula gibayita emirambo egitambula ndowooza mweteketeke n'omusumba nga bakuzi ozukirire wamu paka ku Sunday kugenda kubeera kusaba kwa fire on fire okuvola paka ku Easter Monday direct so ozukire wamu ne Yesu Kristo lugendo tukona ko lokubiri ng'oli mupya kati ndowooza ne Besigye atwale zino ennaku zino ziri hole naye nyini yewombeeke atuleko ne Mukama ku musala akwagana okomererwa amubuulira amazima amugaye muzeeyi waweebuuka kuba 221 paakati tokyalina kapyako otukola ki kotiyagaasa otulisa wabwereere kwata ebikunta byo oddewa kozi bona baba wakitula lukingiri weewummuzeeko olebye ku bijja osanga empewo zinaakuddira Mukama yakwesonyiwa our own wano mayenga tumina kusoza bebewe wino kugera kubafa bawano our own DJ Bash okulo mumanyi perimeter akola the fuse kulo mukage encha agenda kwera ku perimeter wali the best of DJ Bash nje natubereyo omuvuko omulungi omuto aina 6 pack DJ Bash okuva big talent agenda kubeera wali ku club perimeter na ku wanjalo amukaga fina wa ABS TV tugenda kubeerayo sijja beerayo nze ndi mole wiki agenda kubeera show yamanyi nyonyo agenda kubeera ko Wembley big talent team yone agenda kuja Eddie Kenzo nabala bade mujembo wa DJ Bash that young talent atikube adwage cyali nawo nze yakola season yasooka season 2 ye ba isi banji grow now ngenda kubeera nze kanyini gonga tugenda kuja simbawo ddi mayina kuzino buli oyimba yakayimba nga wesimbawo akayimba nga wesimbawo DJ Bash neba DJ tebanajja DJ Shila jadi okwesimbawo oyimba yakayimba nga wesimbawo swana kuyokera katuveko lwaki ayina ensonyi akwata maaso akwata maaso bwaba yogera takuta kunyinda mwenzi tugenda mu Easter season bada tuli mu Easter mood kati naye nsubira Emma nga tukomekeza program y'ennaku olwaleero soko we obubaka eri abo nabona abagenda mu Easter kitegeeza ki biri biwedde mbo okuleetya gasi mu birabye kati komewo ku mulamwa ogwaffe ogwa Easter abantu tutula mu Easter mbaguza dembizi enkoko ente mbagera ku Easter nebo tebamanyi nsonga laki balina bisala babirye bali kiringa kinyumu tebamanyi nsonga laki mugaso kwa Easter twayise mu Easter season yeche ekiki gwe munnaffe tetuganye amafino mwagalanye era gwo kundigaze naye nze kyemmanyi naye osobola okutubuwe kwa gwe Emma omuntu nga Emmanuel yazaliba ku Christmas bonogera amafino onobeera waso n'okola ebintu yammwe naye wano sooka obulire abatukuvu abalindiridde Yesu okuzuukira obaweeyo obubaka ku nsonga eyo ngasituliza ku kyogedde bw'otamanya gy'ova tomanya gy'olaga wavaawa taata naye oba osoma obufaaza bagga musokotereza ebyekika lire gumanyi ti nno nasubwa dda ekyo nkukikubuulira mazima yenna asoma obwafaaza osooka kutereza byewammwe aunajja mukyala kati nze nabulirawa Jesus nkanya vivi abatamajje muva muli mu bbanga tuyayaana buyayani but culture is culture abazungu wona bamanamwanga mala singa father Cyprian Kitolanga jana akubuuza songa yo najiddamu nti nno basagataneza byakika mulo ajje yena akimbuza gyakimbuza osobola ku father Emma nze family gyenvaamu bino manga bibiri kuba dingo sala ekigambo mulimu n'abasoma obufaaza tulina omusisita mulambe viira mwinaki tulina essaabo tulina n'omusisita mulambe viira kati wakanaki kati omusisita aveeri najja nagirene wamusenga tufukomye omukika tuba bizinesi yakika bwagende viira kakati nyayogera ku nsonga ze viira ziri onozogera ng'ogende wamafiina bale okuzuukira guwadde mwezi mulamba katusiiba naye mosiibye yogera amaze ositana omuswaze lwaki tosiibye sisiibye kuba saabitegedde nnyo kale babuulire okusiiba okutegera ng'okwetowaza tuba tunazaawo ebibi byaffe okwerenewinga nosobola kubanga obulukira mu bulamu obupya buli kyobadde okola ekibi guno omwezi mubadde bantu balamu mubadde bampisa nnyo bwensi bali twakukendezaako gundi logi zibadde nga nkalu tekyagunywa nnyo naye wange bano baba basiiba batya balaga badde nga ajjudde oba bali badde basiiba nga batya kuba olaba musoni abasiraamu bali kumpi okusiiba naye mabala bajja kaaba temuli n'omu bano bozi badde nga zitambula mukwakusiiba okubadde era bwe club zibadde nga jjula ziti oba kusiiba kika kiki kino yanti tokimanyi nti ne Yesu bwe yava mu kusiiba ekyama gwe kyasooka okukola yakola nguuli
Chovala James alisota ne mzee Mayanja nja kubuulira wana azukira tukulokubiri agenda tokolire nguli ekana ndinde ulinzi azukira ndi bannange misa Mayanja jira misa Mayanja misalisota mwetegeke musajja atikumbe kuzukira kulokubiri atukolire nguli atukulire nguli tutandikirawo kati mwabajigana okujinywa muri kuki awo no bule bantu kubya Easter kasto jinywa properly bere bavunanyizibwa byone bade mukola ngezako kyusoblambo mwe bade muwembefu okuzukira kuba kunwalinga tukitegedde so tuliye n'ovunanyizibwa tuliye n'ovunanyizibwa mugende muyagale ne mwete obulamu kintu kikulu bukume kati kambuze kozi president wa dini ki president 7 ndoza protestant really kozi yani Yoweri Kaguta Museveni kuliko erinnya lya gundi ly'eddiini lyonna Yoweri kitegeza Joel ye Joel okay mbu yasiibye atandasobola kutalina kubanga yasiibye naye kana ye mundu agenda kuli renewinga of course ye renewinga okulebeza eggwanga yetawola ddiini yonna of course naye wanga egenda kusala kati kambuze kati mbu naye kyasiibye ng'asiibira naye kati mundu agenda kuli renewinga ogenda lirawa Easter ogenda girawa mbulira ndi kumusonda isanze kyabuuza tandika obudde nobutwala yendiweringa over what kisango kigwalina anene si musango okusiba toyina misango oba oyina bibi byayagala okukyusaamu wembuuliza nti omugulembeze yagize Musamayanja Yesu azukira nebbiya wetegeke ne badonywa bive katola kunywa nnyo kubate nozagera kuzukira na kitoko oba Uganda walaji ngule ya Buganda nywe kikacho nno musajja aliko mbikuzuka tazukira ne byonna naye isse tuse bade emikwano ensonga zino wamanga muzitegeere isse onako olubalutuseewo that's not the end of the world oyina okumanya nti obuvunaanyizibwa okyabuyina abaana bawummudde balina okudda ku ssomero oyina okulya oyina okuzimba oyina dreams lwaki wadde osavinga nga ssente sagala isse kujja ku mulamwa olwokuba omusajja agenda kuzukira n'enguuli muzee Mayanja ove ku mulamwa okwala sente zonna ozuukirewo ne bbiya oyo otandikiraawo nze mbadde mbasaba tubaye bakakamunye mu mbeera eno olunaku lutwale nga luli nnomo okitegeera yes lubeere nga luli nnomo sagala nnyo munkolo byafujjo mugende mabaala logi zijjule n'ebirala mbayigaire tutwere abantu bakulu bakakamu nze ngenda waka nga oŋŋambye nti tulina okudda kuki kubutaka mubajjajja onzukusiza era njagala kuzuukirawo ne bajjajja ebintu webityo kulomukaaga tufude club perimeter ya bash bana tubeka subi ngona wansa wana bulagala obona nobolo betodde wana wala tugenda oli club perimeter pana ite mulina ko chachi jeje mulangirira amanze mbegairidde munamena mukulumuka mugereko makanisa kasera bala Sunday ngenda kubeera aho ima kukungokola yoji ngenda kuba muziki namuyingede music kozi we muvane mubuuka ne muyingira state house Easter Monday masindi nayo ngenda kubaayo at the same time we value okusala busazi direct paka Fort Portrait wali pala nenga mikwano gyanga gina mukwano abali ku ABS TV bade atuwagira abakyatuwagira kwanza situbira kufakati abakyatuwagira pakati sura kuva ABS kati sine subi mpasi nga gwe nenga ne basanje obuwagizi bamwe abatu following ku Facebook rigana sharing links ku page yange Irene nakazebwe so genda yo noja clicking ako ne kasuka direct ku YouTube no beranga programs ozekanya tekayo comment tekayo kwawula tekayo ensonga yobochi anything nja kubanja soma munange kibera kituyambako bulungi nnyo abali ku Instagram ndako Instagram Twitter na wala nga mtu following thank you so much abali ku digital platforms nga mtu aba mtukanya bulungi nnyo thank you so much isa njagaliza Msaliswata ne munne Mzee Mayanja nanga osajja kubanya jo ade banya wala jiyadda abase na ye it's okay mbagaliza okuzukira bane muzukireko mye ku mazzi tegali musitani eni bisu ntongeyo ndwagaliza mami wange dad wange Frederick Danza chene globes ye waffe ndwagaliza abagundi mwenna wala bamanyi tumwenda ko copy copy yachi abagaliza nyinoma nafunye nyukachi mama Jamil neze kutia kutia bogera ku ndi mwenkanya sibali amulukwe Jamil nkutumideko nnyo nyene tena mama Midred Carol omugole banana ABS team omusoma Gastiniga Andrew Jengo banana abantu betukola nabo wano ku ABS TV ema mami kwagalizo nakuzukirako ema osuse nze Zukirako regalo rishintale Edgar sabananga Edgar tego nikwagaliza nnyo nyeni dala achikoze obadde waka kapokeko
Anyway, olosa kusukawo emakade katute nozo mazo tumira. Twagaliza sister wange Asha, twagaliza Shida Semakula wechireka, ndwagaza mami wange, ne mzee wange mwa Sonko Steven. Aweka wembe. Peace Rebecca, she's like my mom. Peace Rebecca tumide konyo I'm coming kuda Easter nawe. Tudeko mu chika Enoka Brenda baganda bange bonna mbiti ebenjawulo mbagaliza Easter enungi mikwano je everyone buli muna Uganda president wa fonje wegwanga. Banage atagwe nsawa nyozo kilile wamu ne mukama wa Yesu Kristo. Onsa kusukawo Emma. Tusangana ndozo nakola kumeka. Kumande ku isamane yituvaja kwa wanga tukuwereza nochegera masangala program zone za ABS TV kubanga zonyuma atenga zigiriza mzai wa kazi mwana wa gwenza omu bwati misama yanja wadde nache engwando za yakuwedde ko dakati kaje ababulire neba nempulamo olwengenge byagana iraja baganti yanywedde kaje na agene masone program ya macha amalonje takomina mpera abankumire musibe bulonji mwera Tasha Bantu Pepsi Music.